Omukutu Cruise exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise gemanya nyongero kwanizaako yonna gy'otulabira ensi yonna gy'otulabira muba nnyo okubeera nga ate mutwagala nga tubatuusaako amawulire ag'enjawulo n'ebyo ebirowoozo ebiba bijja okuzimba yonna gy'oli ate ng'era towerabira tuli proudly powered by Marus Bridals bano basonga bali Quanity Plaza level 2 tujja okubeera nga ate tugenda gomesi mishanana bitambaala kabo kagola tenga n'ebyassenga okubuulirira abaana ab'obuwala abikolera ddala bulungi nnyo so Maruusi oyo mumwetanire ddala ensonga zijja kuba zitambulira ddala bulungi nnyo bulungi ddala kale Allen Cruise gemanya banaye munfolowinge ku Twitter eyo baŋŋambye abaana munfolowinge kuba kati ewali emirimu egiddako koyo begayirira munfolowinge ku Twitter tusobole okuba nga ate ekintu kino tukiteekera ddala mu maaso olunaku olwaliro nga bulijjo buli wiiki tukyaza tujja kubanga ne Senoga ono bwe tufuna obudde lwabafunye obudde nga jja tutuula nga tunyumyamu kino nakiri ate okulaba nga obulamu bw'abavubuka tubukuumya ddala mu layini entuufu kale n'olw'ensonga eyo kasooka tubuuzeeko omwami Senoga ensonga lwaki muyisa omwami njagibagamba mu maaso eyo oba omwami beeraliikiridde bamanyi nina olugambo naye sijja nzinze sobola kwogera bintu bye bataŋŋambye ensi sya ama Senoga buuza ku batulaba abatulaba n'abatufollowinga muli mutya mwebale emirimu gye mutuusaako engalo Alan ndi musanyufu okuba nti tonkoowa oba oli awo ng'onnoonya oba oli awo ng'onkubira yes ndi musanyufu okuba nti nnoonyezebwako nange nzaani nava wala nakasekeyiiri wala nnyo naye nga neebaza Katonda okuba nti nange njagalibwa nina n'abanyambaza nina n'abanfaako nina abandabirira nange nina abantu abentaga mu nsi okuba nti ndi bulungi olina abakwambaza nange nina abantu abanyamba by the way Senoga omuntu atulaba eyo oli musajja awunya obulungi buli lwenkusanga oli musajja ayambala obulungi oyambala essaati zo ziba za bbeeyi ngakuba kati baba bayinza ogirabirawo mu kamera naye saati za bbeeyi jini za bbeeyi saawa wali ku bigatto wansi nange kimu omusajja ono njagala omukoppe bambi njagala okoppe omusajja ono ennyambala kwegamba ali so classy a classy man omanyi kimu oyo nwana naye ku bintu by'ennyambala nwana naye tusanyisa okulaba kale munnange ani akwambaza ndi mu by'ennyambala mbeera powered by Uma Fashions Uma Fashions ligwayo litya Uma Fashions lyeryo Uma Fashions bakola byakwambala bambaza baami bokka nga nze baana ba bulenzi olina omwami olina muganda wo mulenzi basangibwawo Namugongo Road then kweyo lane eyo kuliko Starbucks eri when you face Starbucks wano waliwo Starbucks opposite Starbucks wewali Uma Fashions osobola okubasanga n'essimu nsobola ogibawa eri nooti 7 nooti 1 nooti 8 46 35 ntunga bitambula bulungi kale ogamba otyo obulamu bukitambula butya Mukama atukuuma abawo ebiremesa ebyagala otumalamu amaanyi ebijja nga biriko amatu biriko olubuto biriko akabina nga bikulu bina ne mugaba naye Mukama n'atusaasa ntubibuuka atulaba olunaku olwaleero tulina omulamwa gwe twagala okwogerako olunaku olwaleero naba wiiki eno by the way nga ndooza sinayanjibwa mulamu ogwo sooka otuwe kwekyavudde kuba nyinza obutakijjaayo bulungi naye kwe tujja omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero ogw'okuba nti stigma ate yeeyongedde ku social media platforms ez'enjawulo abantu bakitwala nti if someone is positive tasobola ku associatinga n'abali negative oba talina tteeka talina nagundi nabusobozi bumukkirizibwa yateekeddwa kubeera eyo yekka bane nange ndi muntu ng'abantu abalala naye kino kyampadde ekyokuyiga nti abantu bakyetaaga awareness n'okuwabulwa ale mulimu abantu abamu bo nga bakitwala just jokingly naye nga binyiga abantu abalala yesterday nange nina emikwano naddala egy'aba celebrities
nabaddeko ne B2C mikwano gyange tunyumyanyumyamu kati after kunyumyamu tutalaje ebintu by'ekijjukizo ne tufunayo ku bifaananyi awo nembu postinga oli n'agenda speed n'akomentinga n'agamba naye nkyewuunya abantu abalina amagezi nga n'okusoma baasoma nga bano ba B2C okuvaayo ne baasocietinga n'omuntu afaanana ng'oyo omuntu alina akawuka neewuunya kati n'obulaba Malus Blido n'obulya simanyi Uma Fashions ba Alani are they okay Hassan are you even normal to associate with people comment yangu nakubidde simu comment yankubye walako nalowooza ebintu bingi nnyo in fact jo nabadde nina okukola live eya tiktok live nalemeseddwa gikola olw'ensonga nabadde nina okutambula nga ngenda kola ku Uma Fashions nina okukolera Uma nankwera ngamba owaye nga sikulaba nemugamba owaye nemeddwa okutambula sina bulungi maanyi kambeereko kewaka leero nerowoozeemu no nkunone nina entambula nze nemugamba no tofaayo katukole enkya nagamba naye simanyi kikutuuseeko mbadde ntegese wano ogenda okukolera biki okoleko live wano olwayo nemugamba no ngenda kujja next time oba tomorrow oba any other day naye today bigwa tebiraze bibadde biguddewo naye next time maybe tunasinkana so kyampadde ekyokuyiga muli munda mu nze nti abantu tukyalina ekizibu olw'ensonga nti olwaliro n'omuntu abulwawo okuddukira olwa stigima eriwo ennene nnyo mu ggwanga lyaffe abantu bamanyi nti aba basalebu tebalwala bamanyi nti aba radio tebalwala ala nemwe temulwala ate ne bagamba nti mmwe abakola naffe muli balwadde bakawuka mmwe abali naffe Malusi yalwala dda Uma Fashions yalwala dda sigwe mutono walwala dda okitegedde so abakola naffe bonna era kati onsanga nga ndi mu kubonga n'omuntu uyo mulwadde munne image tutwayo okunaazaawo gwayogera ebigambo ebyo olina abaana kikosa ku mutima kikoseza kiruma olina abaana kale tojja kuzaala oli mugumba kasita wazaalwa olina omwana wa mugandawo olina abantu ab'ekika kye abakufaako abakubudaabuda abakulabirira gwe bw'onoolwala onoogenda waani where will you go ng'omaze okulwala kubanga buli muntu omuyisizaamu amaaso ono omwaisoletinze oli omwogeredde ono okoze bwoti ffe tuvaayo ne tukuŋŋaanya abaana abo nga bwola abasuzi twogera nabo ne tubazza tuzannya nabo you might find Hassan ng'ali mu kwepena n'omuntu osanga Hassan ng'ali n'obwana obuto bali mu kubuuka sonko bazanya babuuka muguwa bye muteeka mu baana bo abato ffe our role main role okugjawo mbeera eyo teri atagenda mu kinnya kya nsonda nnya oba ayagala oba tayagala oba mulamu oba ki naye kiruma nnyo okubanga omuntu afudde agamba gundi yantuusiza mu kinnya ekyo leka omuntu afe ebintu ebibye kiruma nnyo omwana oyo gw'olina ewaka mubaboola mubasosola mubayisaamu amaaso mwawula n'amasowaani ku mwana alina akawuka nojjawo ensowaani yagundi eno yagundi Senoga kwajja okuliira nogundi yajja okuliirako Senoga ate temujoza na sowaani z'abantu balala why omuntu gy'ali olwaleero nina abaana bali aba bali butalejja basatu naye balina omu alina emyezi egi ku nsi wa kansa sawo yamugamba lyebbanga lyosigaza banaabi kale ba mwaka omu alina emyezi egi atambula alya anyumya naye eddala lyaggwayo bamugamba emyezi 3 gy'olina nyumya naye nseka naye kitegedde nagamba naye Uma mpeyo esaati 3 ne tuzimuweereza nkuliko amanya gange simply because kyasinga ye muli okwagala ayagala Senoga namugamba ezo nze mbadde nzambala naye ziizo zinantuuka nti ezijja kutuuka n'azambala nga zezo so mu bufunze nti bano abantu beetaaga kwagalwa nze nga ze Senoga nyinza obutaba na buzibu bw'amaanyi naye abantu abasoma comments eziba wansi awo abaavaayo okujja ayamba abaana ba Senoga balabirira olw'okuba naye talina kawuka agandi we najja y'ekyenyi bajjaga nange nina akawuka nina famire nina abantu ab'ebitiibwa mu nsi wano bandabe nga ndi wamu n'omuntu oyo alina akawuka
sijja ku associatinga na Senoga bajja kunga nange nina akawuka. Kyabadde mu point yono omusajja oba omukyala yatayi yabadde agezaako okugamba nti ffe abalina akawuka tube n'ensi eyaffe ne gavumenti eyaffe n'ebisulo ebyaffe n'amasomero ag'abaana baffe abalina akawuka, n'abayimbi nammwe mubeemu ku magezi ne basebe babeemu ku magezi nti tebasemberera nnyo bantu bano abalina akawuka, babeere nga bali mu nsi yaabwe n'abalala mu nsi yaabwe. No wonder omuntu ono alina maama, alina taata, alina n'ekika. Kyesimanyi nti bw'abukya ku makya n'amanya nti nnyina yalwala akawuka ayinza obutamutugira mu nnyumba. She can amutira mu nnyumba because ali biased n'abantu abalina akawuka. Fe omulamu ogwaffe Alan waŋŋambako emabegaawo noŋŋamba Senoga waŋŋamba Sirimu ali nnyo deep in Nakaseke, naye abaana bano ab'amasomero mubakoledde ki? Tutambuleko naawe Senoga nekigambako uma ampa amafuta, ampa airtime, abantu bwe bati abatasangika, ampa engoye. He supports me a lot. Nekigamba uma mwenagamba muteeketeeko olunaku tujja tulambula abaana abali mu byalo, yes, abali mu byalo abanyigirizibwa, abalina akawuka, ababonaabona, abali mu mbeera bwetyo. Kati omuntu walaba omuntu nga mutambudde nnyo naye, Alan ndi naawe leero, wiiki ejja ndi naawe, wiiki eddako ndi naawe, tewali mwana wa muntu n'ogu agenda sigala ku nsi kuno nga mulamu singa essaawa eba etuuse. Alan ogenda kufa mu ssaawa zo, nange ngenda kufa mu ssaawa zange, ne uma mpagire ennyo agenda kufa mu ssaawa ze, ne Malusi agenda mu ssaawa ze. Teri agenda kugamba nti Malusi munnange obadde mukwano gwange nnyo kankufiremukko nze nja kufa olulwo olwandibadde olulwo. No way. Ekyokubiri, Allah waba anaatwala omuntu tajja kujja nannyonda amukube ku mutwe nti Mukama nguyu amwetisa amututte. Ejja kuba ndwadde, accident, bintu byalala kikutuko, abadde mbuli naagwa. Okitegedde? Ffe awareness gye tukoze, you cannot believe nti n'abavubuka abali mu 476 abali mu masomero 476 abali ku medication this year. 476 abaana ba masomero nga bali ku mpeke, nga maama amuzaala tamanyi naye atamuzaala nga nkola ki? Nze nkimanyi. Mateeka ge muteekawo mu baana bammwe ewaka, emboozi gye mwogera ku kawuka nga muli ewaka. Omwagamba mu mbeera eno kitegeeza nti abaana abato ab'amasomero bangi abalwadde nga abamu tebazaalibwa nabwo nga bapya ku art. Omwana nakwenda okugamba sidda mu ssomero, ngenda mu booda, sidda mu ssomero. N'omugamba lwaki? Sina future kati. N'omubuuza lwaki? Nti maama wange yanyumya emboozi ng'ali ne baaba, n'agamba nti omwana owange waba alina akawuka, n'enzo nti alina akawuka sitawana kuweerera, mba mpelelera bwereere. Omwana obyogera maama, omwana awulira maaso ga maama alina akawuka. Tulaba abantu abalinako nga bafuza bamugaso mu nsi olwaleero, bamugaso mu ggwanga olwaleero ng'alina akawuka, ninga wa mugaso aweerera abaazaala ne baatazaala, n'akola bizinesi n'agaba emirimu nga tekuli na bakika kyokukola mu kampani, tekuli na bakika kyabakolamu olwaleero. Okitegedde? So abaana bayitirivu bali ku ddagala, kyekisooka. Ekyokubiri, mwapokera omugambo. Omwana buli wakyuka alowooza kye mwamugamba, kye mwamulowoozaako, kye mwamukomentingako, ajjayo empeka agimira tayagala naye ng'alina ogimira. Remember, kyomira nga tokyagala tekijja kukolera, kyomira nga oyagala kijja kuba n'omugaso munda mu ggwe. Sanze abantu bangi olwaleero bendabyeko, bembisinganyiza nabo olwaleero nga bambuuza Senoga okikola otyo kubanga ofaanana bw'otyo. Buli omu naawe olabyeko. Nange comments zennyini ziŋŋamba, ne Suzi yaddamu n'ambuuza ovulate n'aŋŋamba n'okakasa Senoga mulwadde, Senoga nga Alan mulimba, Senoga talina kawuka. Okitegedde? Kati nze kyenjagala okutonda, kyentonda ekyo kyenje mu kuzimba. Nakigambako Uma Fashions n'aŋŋamba
ogwo mulamwa mulungi nnyo olw'ensonga nti abaana bangi ku universities, abaana bangi mu matendekero amalala ag'enjawulo mu masomero primary schools bazaliddwa n'obulwadde, naye bw'atuuka mu adolescent stage eno nga avubuse atandise okulaba nti buli wamu wawera, ebbeere lyeryo, eddoboozi lyeryo, kabina keeko, ipsis ezo zizze, ng'ava ku ddagala ng'alivaako. Awo omwana weeraga concentration ya counseling okuba ng'eri packed. Eri omuvubuka tulaba essaawa zino eyeebuuza ekintu kino, golowooza what's the percentage oba ku masomero g'otambuddemu percentage y'obulwadde mu masomero mu baana eyimiridde etya, era kiki wandyagadde ogamba omwana ali eyo nga tanatandika mize gya kwegatta n'abalenzi oba kwegatta n'abawala? Kataleke nakyosembyeyo nga tonnatandika mize egy'okwegatta n'abalenzi oba n'abawala. Ekyokola kirungi kuba kikusanyusa. Kwegatta kirungi kuba kikusanyusa bwe kikuwa essanyu, naye ddayoko emabega. Kitwala eddakiika mmeka ng'owulira oyagala okwegatta? N'essaawa eyinza okuwera oba essaawa 2 nnamba oyagala kukola ki? Olina desire y'okwegatta. Ne wiiki neewera, n'omwezi oli bweyagala kwegatta. Kati nkubuuza ekisembayo, kitwala eddakiika mmeka ng'ofunye ogenda kwegatta naye? Gundi y'okwegatta eyo session eba ya buwanvu ki? Eyo eddakiika z'omala bungi kibuwanvu kimala mu kwegatta awo, essanyu ly'ofuna ziwera na ssaawa 2. Assaawa 2 ogenze wala 10 eddakiika, dakiika aga kwaga. I'm telling you the fact. Madiba Nelson Mandela omugenzi ndikyogera paka lwendifa yawandiika n'agamba nti kaba kazibu katono akazaala omutawaana omunene. Okitegedde? Omusajja ono kati amanyise nnyo mu ggwanga, Robert Kyagulanyi Ssentamu, president wa NUP, yagamba nti ensi kwe tutambulira self service, gwe weegabirako, bwe weeseera weenenyanga wekka. Essanyu ly'onoonya eddakiika 10 lya bulemu myaka gina paka lwolifa. I'm telling you. Kakino kiri abaana abawala n'abaana abalenzi. Bwe tugeraganya abaana ba boda, abaana abali mu masomero, like abaana abali mu bisulo, abali mu day, mu institutions, abali mu ki, n'abafumbo abali ewaka, ne ba sex workers abali ku street. Munnange ba sex workers abali ku street balamu nnyo when you compare ku bafumbo batudde ewaka. That is one. Ekyokubiri, abaana abali mu masomero, obulwadde butambula ku high speed, buli ku level ya waggulu, kuba nti mulimu abaazalibwa n'obulwadde. That is one. Abaazalibwa n'obulwadde batandise okusiiga bannaabwe be baasanga mu ssomero nga they are negative. You get? Nga they are negative. It's like now bintu biteyagaliza. Alani nga mulamu tamira ddala, nze nga ndimira buli lunaku. Kitegeera ngenda kukola ntya? Alina okunfaanana. Okitegeera? Kati mwenna gw'oli omaani oli ku kyeyo okuba ekyeyo, oli Saudi Arabia oli mu kiyumba kya Mwarabu okuba kyeyo, oli Qatar, ffe tuli ku ntabira wano mu Uganda, ffe tuli wano mu nsi, be basindika badipoting okuva e Dubai okoma weeka, ffe tuba receiving abatandika eddagala. Olefuneko incidence eya omwana asiize munne somero? Naye ngifunyeeko. Secondary schools 2 nnamba naye ngifunyeeko. Nitutuula kyali kitya? Kyaliwo, kyali kyamaanyi era kyaggwa. Kimu kyasobola okugambako, bayizi baali 2 ng'omulenzi mukulu ko singa omuwala. Ate nga incident esooka nti maama w'abaana oyewaka w'omuwala ye yagamba nga mu lugezigezi, oyo mukazi otwamukuwa, oyo mukazi wuwo oyo twamukuwa, wano oli muko, tonsemberera gwe oli muko. Maama tayimu neetuuka, omwana n'agenda holiday ng'agimala eri bwa bulunta bwakomawo ng'ali lubuto. Lwani tulwagundi tugende ku musaayi nga no ali positive.
maama wo ne family zisinga na family zisinga twali tumanyi omwana wa mumu wange omanyi omwana kyali ono nga tumanyi nti naawe munnange olinga omwana waffe kuba omwana waffe okitegeera so bibaawo munda yamu Alan bibaamu naye professional twabikwata ne tubigattagatta ne biggwa okitegedde ne biggwa ne bitambula bulungi by the end of that day okitegeera so abaana gye bali abeesiga obulwadde naye gwe ali eyo bw'osinzira gy'osinzidde mu nsi gy'olimu kuba gwe tojja kulwala katonda muganda wo oli muganda wa malayika muyina endagaano gy'amakola ne katonda gwe tojja kulwala tolirwala you know it's like olina agreement omanyi lwogenda okufa omanyi byogenda omanyi n'agenda okukusikira mwakola endagaano ne katonda kati oinspiringa ate abaana abalala kyokola ekyo you inspire others kusiiga balala tobagumya mutima kiki oyinza okugamba omwana oba wone ng'omuntu bw'anagamba nti digida oba bino ebigambo bikuyite ku mutwe naye manya nti bw'oyingira eno gye tuli beera mwetegefu kukola kino era omubuuzo oli mwetegefu okukola kino oli mwetegefu okukola bw'aba si mwetegefu akireke ekisookera ddala nze nkuzaamu buzamaanyi okwenda okwagala naye yenda gwe yenda yagala abakazi 3 dadi waayina ssente abakazi musabe n'omulimba mulimbe pangisa hotel 3 buli emu seekayo omukazi nywa ebidagala bye bikuwa amaanyi kubanga oli omukazi yeetaaga sex n'oli yeetaaga sex nywa ebidagala byofune empowerment olumbe naye gy'olumbe bino bye biriyo wammanga 1 omukazi oyo gwenda okwebaka naye olwaleero alina gye yasuze gwe omulaba kati ate bw'omuvako alina ne gy'alaga ekyokusatu gy'alaga eri waliwo oli gy'ava gwagenderera naye alina gye yasuze ne gwe yasuze naye alina gye yasuze ate alina ne gy'alaga kyagenda okujja eri kyagenda okukuwaako kugabirako alina kyatambuza manya value yo gwe omwana gwe gwasoma mwawumudde oli wa kitalo nnyo oyambadde bubikini oyambadde buki oyambadde obuntuntu obutakutuuka olumbye omusajja yalwala dda myaka gigenda 4 anoonya gwafa naye tamulaba olumbye kuba alina ssente compressor benz tegula bulamu bwo I'm telling you tagikuwadde akuvuzeemu buvuzi kale agikuwadde okumala wiiki tolina kaadi yayo tojja gitunda nomaka agikuwa n'ogivuga tojja gitunda kuba tolina kaadi yayo ajja gino n'enkeera ebita abaana baffe si bintu by'amaanyi nnyo iphones zezita abaana ebita abaana ipod ebita abaana bino bigundi bi laptops bi apple laptops byebita abaana baffe naye omwana alina laptop naye ng'agenda mu kinnya bwe yeegumya alina akawuka baamukebera naye bw'agamba bayinza okuba baakebera si bulungi tuzudde bangi toli mweteefuteefu kuboolebwa stekam bamukakamu toli mweteefuteefu kumira mpeke ya buli kanaku tojja kumira emu amutelingi kubanga gwoli mugayo n'okutya ozitya ojja kumira mukago olunaku ojja mira first line yekugaane ogende ku second line empeke 9 adde ojja mira first line yeddagala ekugaane kuba oli mutiitizi yes ekugaane otya empeke ya buli kanaku omirenga 9 second line empeke 9 buli lunaku yes second yekugaane ogende ku mpeke 10 third line byokola nga ogenda omanyi wawoolaga abantu balwadde omuntu yalwala alina ssente anoonya gwafa naye era yakugamba nze sijja kufa bwomu balina n'ebitabo babiwandika black books babiwandika bagamba ngenda kati ono awedde naye ekinalikiza nti omwana ali mu kiyumba kya muwalabu ali ku platform ali kuli alinga omuti gw'endegeya mwabayamba abalina akawuka mufaaki baleke bafe ani yabatuma omuwala yasize Dubai yasinzidde tumanyi Oman nsi ki Oman owejjo Oman yasinzidde Oman agamba baleke bafe Oman muyamba abalina akawuka baleke bafe neewuunya abayamba ba Senoga ani yabatuma bali mu baba bafa bafe nze Senoga nsobola okuyimirira ng'omuntu ne nnyamba omuntu omulala kimu kyensaasira
muwala gwe mukazi gwe agenda okuva ku kyeyo otuke wano e Uganda bakupita kwaka nga bayagamba atya nga bayidde nnyo tebesobola kwekuuma ojja tuuka kwagenda okufumba nti ojje oyidde ojja funa agenda okujjula bajja kujjula abaana mubagambe ekituufu temala mu bantu maanyi olina abantu abalwadde kyemmanyi baganda gye bali abalwadde sigwe wekaweka nti gwe mulwadde laba nti Senoga yekaka mu nsi enamba yalina akawuka. No way. You people, you are there and you positive. Musirise. Nammwe abalina akawuka muli eyo babaswamye. People are waiting for you. Ala ni Sirimu aluma. Ate aluma nnyo ng'oli informed. Aluma nnyo ng'oli informed. Kubanga kale gundi yaŋŋambanga babitugambanga byonna kino kyayitawa. Sirimu ali unreversible, alinga vasectomy, what obligation okusala enseke tekidda. Kati weyambula engoye zino togenda kunaaba, togenda kuwuga, ogenda mu bwenzi ng'omanyi 3 or 4 things. 1, olubuto gye luli awaita olubuto ayitawo n'akawuka. Si buli afuna akawuka nti asurvivinga nti amire ddagala. Bangi banfuddeko nga mbakutte mu ngalo ganti Senoga ogenda ko ŋŋenze naye empeke yeeganye n'awumula. Bw'ofa ofa lumu. Laba muli baana bameka? Muli 3. Focus eri nnyo ku ggwe baweredde gwe oba osoma oyambe banna abalala. Naye naawe amaanyi gajja kusoma gaziza nnyo mu bwenzi. Olw'ensonga tugenze egindi amasanyu gabaawo, but mind you essanyu lyononyera olunaku olumu litwala obulamu bwo bwonna ng'okaaba. Njagala nga tuwunzika nga tumeza programu yaffe olunaku olwaleero. Omuvubuka kikyomukuutira. Wiiki eno nina omukyala gwe nabadde nnyumya naye ali Kenya. Nantegeeza naŋŋamba yadde aŋŋamba ku nsonga ya Siimwe. Naŋŋamba Alan gamba Siimwe oyo amira eddagala. Bw'ana amira eddagala obulamu bujja tereera. Nampa example. Nenga Alan nze nafuna akawuka nenzijja e Kenya nenzigala nga mmira eddagala lyange. Right now I'm married eri omuzungu, ndi bulungi nnyo, tuli bagagga, tulina ssente. Omuzungu tayina, nze nnina, naye ate yankubiriza ommira eddagala ate tayina, ate nze nnina. So ekintu ekyo nagambye bwe naakulabako nja kikubuuza naddala okukubiriza abaana okumira eddagala oba ogenda okufuna eddagala kiyinza kwongera kitya layini yaabwe ey'obulamu. Very good. Neyanziza njala okwebaza mwanyi nazo yo gwe simanyi ali e Kenya nti ye yawaayo obulamu bwe naga nti kamira eddagala. Nekyo nakuleetingawo gap mu mutima gwe ey'obuntu, disclosure. N'agamba omuzungu ono anjaga naye kamugambe kikyendi. Osobola bulungi okukwatagana n'omuntu n'oba naye singa aba alimu obwongo obutegeera. So si buli disconnect egenda kuba nti mpanguzi kutambulako 1 year second year akulangire. Naye ate ndooza bannaffe abali ava mu Western region n'abazungu balimuko ku mbeera at least kwambala byeko nnyo. Olinga alinako kwa nze ngenda naawe, nze nfa noono, ngenda noono, sijja kukiza kumuleka. So bw'omira empeke eno amaanyi gaayo gasaasaanya buvumu mu mubiri gwo. Ge maanyi g'empeke gakuba buli kimu kyonna ekiri mu mubiri gwo nga kyetwa bulwadde. Noba healthy, that is 1. Noba suppressed, that is 2. 3, noba ng'oli undetectable. Okitegedde? Bw'oba undetectable akawuka kano kakkakkana noba nga tokyasobola kusiiga muntu wabula ate oba osiigibwa. Ate bakusiiga kuyisa bubi nnyo nga bakusiize okusinga ate bwe kibadde. You get? Bwe bakusiiga toyisibwa bubi nnyo. Kiwaseninga olina obuwuka bupya bujjukira buto, amalala mangi ge bulina amaanyi mangi, obusaga bw'amaanyi kakuyisa bubi. N'olw'ensonga eyo bw'oba omira limire ng'omanyi tolimira ku bulamu bwo, tomira lwa kuba musawo. E Kenya ekiriyo kye kino kyemmanyi nti bw'ogenda mu ddwaliro n'okuwa eddagala ne bagamba okomawo lwa 6 n'otodda bakubira essimu. Bw'ogamba nti ngenda kujja enkya ne batakulaba kabangali yeekunona ng'eriko n'emmundu. Olw'ensonga olaga jalidde obulamu bwo oyagala kutta bantu balala. Kuba bwakyo nti bw'omira obulungi eddagala oba suppressed noba nga tosiiga kawuka.
n'olw'ensonga eyo wazala oyina akawuka mira eddagala funye kawuka mira eddagala embeera gy'olimu yakweraliikirira lwokuba oyina akawuka mira eddagala kubanga the hard way is the only way. Ano ojja kunyamba mpisewo obuntu buno butonotono ku platform eno tutambula tugenda mu byalo ebyenjawulo ffe tulina camps ez'abaana abalina akawuka abaazaalwa n'akawuka. You follow us, mutuwerekere mutugoberere mutuyambeko mumukubire Alan esimu nagamba omulundi oguddako ŋŋenda mumukubire esimu Alan mutuwa akawunga tugende nako. Engoye zolabanga embi eri abo zilabanga nnungi engatto zolabanga embi engatto eri abo zilabanga ngatto nnungi. Yes kino tujja come we go tugende ffenna tuyambe abantu bazeemu amaanyi temukola nga abali Oman amalamu abantu amaanyi. Alan tonkyawa bagambye embu babeewuunya mwe bakola naffe beewuunya maaluusi beewuunya Oma Fashions beewuunya badictator Mark abatambula naffe babitus tebalina bulungi bwongo okuba nga bayimira mu bifaananyi naffe nawe kiza baalwala dda sigwe mutono owedde. Nze Senoga nze Mr. AIDS ne Senoga initiative tubaagala nnyo tugoberera musasaye buno obubaka wobanga otuse ku mukutu guno likinga sharinga commentinga ite omwana bino ebintu abirabe biyamba baana kola nnyo naye ng'omanyi nti omwana oli gw'olina gw'okolerera ojja kufa omuleke. Cruise exclusive gwe mukutu kobadde era gwe mukutu kosinzidde okuba nga ate otulabira Allen Cruise gemanya. Follow me on each and every social media platform yange Instagram Allen Cruise, Facebook Allen Cruise Uganda and of course Twitter Allen Cruise UG. Ojja kuba onfunira ddala bulungi nnyo kale njagala okuba nga ate onakolera ombasibulira no mwenna musiba bulungi mwedaba.